Olunaku lwajjo Sheikh Ramadhan Mwanje yakwatiddwa okuva ku muzikiti Nakasero era n'ateekebwa mu mmotoka n'ambuzibwawo nga kuno kwagattiddwako ne Joseph Kabuleta akulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NID eyaggiddwa mu yafeesi ye mu kiseera nga yakamala okwogera n'abamawulire bw'atyo n'ateekebwa mu mmotoka eyakazibwako erya drone n'atwalibwa. Yabeerangawo mu myaka gy'ekinaana tetumanyi ddiiro kirikoma so nga bwe twabagamba nti buli kimu ekisoboka tugenda kukikola bwe kiba kyetaagisa kwengeginga foreign agencies foreign courts nakyo tujja kikola ne mu parliament wano ensonga tugenda kugezaako tuzifuule nti si za bulijjo okulaba nga abantu baffe balekeraawo okuwambibwa. Dr.livingstone ssewanyana akulira ekibiina ekirezi ky'eddembe ly'obuntu ki Foundation for Human Rights Initiative avumiridde engeri bano gye baakwatiddwamu era n'agattako okusaba ab'obuyinza okuyita nga mu makubo amatuufu agalambikiddwa obutereevu mu mateeka singa wabeerawo omuntu eyeetaagibwa ku nsonga yonna okwanukula. Nga n'emu ekwatisa muntu mu ngeri emenya amateeka kubanga amateeka go galambika bulungi omuntu yenna ateeberezebwa okubanga alina omusango wazizza engeri ki gy'ayinza okukwatibwamu n'atwalibwa n'awozesebwa naye okukwata abantu ne bateekebwa mu drone ne batwalibwa mu bifo ebitamanyiddwa ne bataleetebwa mu mbuga z'amateeka nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka ekyo kikyamu. Ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka Human Rights Commission Mariam Wangandya ku nsonga eno naye ayogedde bw'ati. Gavumenti erina obuyinza ng'eyita mu poliisi mu ssemateeka ne mu poliisi okukwata oyo yenna ateeberezebwa okuuza omusango oba gwe bateebereza nti anaatera okuuza omusango so ayinza okukwatibwa n'atwalibwa mu kkooti oba n'abaako ne wakuumirwa mu ssaawa nga 48 n'aba ng'atwaliddwa okwonze si kuyita kuwambibwa. Ssewanyana mu ngeri emu asabye abalamuzi obutagezaako kuwozesa muntu yenna abatwalirwa nga yasoose kutulugunyizibwa. Eza okulira omusango ogwo okutuusa ng'ajjanjabiddwa era nga n'abavunaanyizibwa okutulugunya oba okunyigiriza nga nabo bakwatiddwa era nga babonerezeddwa. Kyalibadde kirungi ne tugoberera etteeka eryo eryateekebwawo kubanga lituyamba okulwanyisa ebikolwa bino eby'okutyobola eddembe ly'obuntu n'abantu betulaba nti buli lukya balabikanga abafudde bannantawulira n'atagambwako. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga Felix Kraije akakasizza nga Mwanje ne Kabuleta bwe bali mu mikono gyabwe newankubadde nga munnamateeka wa Sheikh Mwanje Musiima agamba nti buli wamu batuuseewo wabula nga tebalaba ku muntu waabwe. Ekimanyi ffe tumulina akulembeze ba Isiraamu waliwo enjawulo Sheikh yakwatiddwa alina byanoonyerezebwako yakwatiddwa nga mukulembeze wa Isiraamu. Buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa bwenguzi ate bw'aba alina byalowozeddwamu ebitali bituufu ate n'anoonyerezebwako oluvannyuma n'atebwa watalina kyakola babeere bakakkamuza. Wakulwa ensonga tetunnamulaba. We have tried to go to headquarters, police headquarters, CPS Taliyo Jinja Road to further the information we have. Mariam Wangandya asinzidde wano n'asaba abantu bonna abalina engeri gye batulugunyiziddwamu okugenda eri akakiiko ke beekubira enduulu kyokka nga Dr. Ssewanyana ye ategeezezza nti embeera weetuuse abantu batandise n'okutya obukiiko nga buno. Naye nkubiriza abo famire z'abo b'ogamba nti bawambiddwa batutuukirire baleete okwemulugunya kwabwe mu butongole tutandike okubuuliriza. Naye kasita wabeerawo okutya ne wabeerawo embeera eyo ereetera abantu okulowooza nti essaawa yonna bantwala banjoola kyannaku tuba tetuzeeyo mu bikolwa bye twavaamu edda. N'olwekyo kirungi ng'abakuumaddembe baddeyo beekubemu ttooki. Bo bannakibiina kya NID basabye ebitongole eby'ebyokwerinda ebyakutte omuntu waabwe okumutwala mu kkooti asomerwe emisango gy'avunaanibwa. Oluvannyuma tukitegeddeko nga Kabuleta bwagguddwako omusango gw'okusekeeterera gavumenti. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.